okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kibadde kisa kya Mukama ffe obutamalwawo Bayibuli bw'eti bwetugamba eri mu kitabo kya Yeremiya ekiyitibwa okukungubaga essula eyokusatu olunyiriri olwa 22. Lwaki tetusanyuka ne tujaguliza mu Mukama waffe? Wiiki yino tugenze tusembera okugiggala. Tusobola okugamba nti tunaatera ogikuba oluku mu mutwe. Weewaawo Mukama tumwebaza kuba nkakasa nga atuyisizza mu bingi. Naye olunaku olwaleero gwe nange ate tukyaliwo okulaba nga tunyumirwa puroguramu eno Ensulo Ey'enkya ku 3ABN TV. Njagala okwebazaako mu ngeri y'enjawulo gwe abadde naffe okuva wiiki we twagitandikira ate n'okutuusa olunaku olwaleero ng'okyagoberera. Nsaba Mukama akuwenye omukisa. Mukwano gwange gwali ku YouTube, mukwano gyaffe okuva e Kata bangi kati n'omukyala n'abalala bangi be tutajja kumenya. Mwebale okubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa Vento Productions. Kuliko n'ebintu ebirala bingi nnyo obeera ng'otukyalirako buli lunaku ojja kulaba nga waliwo ekipya ekijja. Ate nno mu ngeri y'enjawulo tulinako kati n'ekipya ekirala eriiso ly'obunnabbi. Oyagala okumanya wa we tutuuse mu bunnabbi, events ebintu ebigenda mu maaso kati biki bye bitubikkulira ng'ensi eno egenda etuuka ku nkomekerero yaayo. Tosubwa akanyomera ako nako buli Sande kajja kubeerangako ku YouTube. Kalindirire, Mukama mmanyi ajjako omukisa ng'ogenda ogoberera, naddala singa ogoberera n'omutima omwetegefu okuyiga ate n'okola ekyo Katonda kyakusaba okukola naddala mu biseera tulimu. Nsaba Mukama akuwenye omukisa. Omuweereza awo nga bulijjo Peter Ssemambo, nva wano mu kanisa eya Kabulengwa Sabbath School ettabi lya SDA Church Kampala Central. Tuweereza tusinziirira ddala wano ku kitebe ekikulu ekya Vento Media. Twebaza mwebala okugoberera awamu n'okulaba 3ABN TV mugitege. Abalina Go TV free to air decoders oteekwa okuba nga buli wamu wonna w'oli mu ggwanga Uganda osobolera ddala okutufuna obulungi. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Katuwombeke tuweeyo kusaba. Taata omulungi tukwebaza atukuumye n'olunaku olwaleero nga tukyali balamu nga tukyasomoka ogw'obulamu. Ogulumizibwe otenderezebwe Ayi Kitaffe. Tukwebaza kubanga omukisa era tusaba olunaku olwaleero tulungamye nga tuyiga ekyokuyiga kino tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukyatunuulira ebyokuyiga byaffe ebikwata ku bulamu obukyufu obutambulira mu kukkiriza, mu buwulize awamu n'okubala ebibala. Awamu n'okubala ebibala. Olwaleero nga bwe twalabye ejjo Ibulayimu ne Saara, olwaleero ate twagala okutunuulirako ku kapo endala eyitibwa Zaakaliya ne Elizabeeti oba Elizabeesi. Olwabo nabo baaliwo mu biseera eby'endagaano empya. Baaliwo nabo balina obuzibu obwefaanaanyirizaako ku bwa Ibulayimu ne Saara bwe twalabye olunaku jjo. Naye nga tetunnaba kugenda wala, kanneme kulondobereza nkusomera olunyiriri olw'okujjukira lwe baatuwadde mu Lukka essula esooka olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli bw'eti bw'egamba nti so tebaalina mwana kubanga Elizabeesi yali mugumba, nabo bombi baali bakaddiye mu myaka gyabwe. Balabika okuba nga bano balina ekizibu ekyefaanaanyirizaako ekya
Ibrahim ne Sara baali bakadde, ne bano Bayibuli etugamba baali bakaddiye mu myaka gyabwe. Era ekituwa olw'ensonga nti obugumba buno kirabika nga bwali tebusobola kuvaawo olw'emyaka gyabwe, wali tewakyaliwo nnyo ssuubi olw'emyaka gye baali bamaze okutuukamu, naye bambi tebaalina mwana. Bano nno balina ekyenjawulo kuba bw'osoma Bayibuli eboogerako ebigambo ebirungi ennyo, naye tukimanyi ono Zaakaliya yali ava mu lulyo lwa Abiya, naye yali musajja mulungi. Bayibuli bw'eboogerako egamba nti mu Luka essuula esooka olunyiriri lujja kuba lwa 3. Bayibuli bw'eba emwogerako mu Luka essuula esooka olunyiriri luno okutandika n'olwokutaano, era egamba nti mu biro ebyo Kerodi nga ye kabaka owa Buyudaaya, waaliwo kabona asinga obukulu eyali ayitibwa Zaakaliya. Agamba yali wa mu lulyo lwa Abiya ng'ayina ne mukyala we omu ku bawala ba Alooni mu lulyo olwo, nga naye muwala wa Alooni ono ayitibwa Elizabeesi. Olunyiriri olw'omukaaga agamba nti bombi baali batuukirivu mu maaso ga Katonda era nga batambulira mu biragiro bya Katonda awamu nga ne Katonda tabalinaako kunenya kwonna. Tebaaliko kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Ebigambo bino bwe nsoma Bayibuli si bantu bangi aboogerwako nti they were blameless, nga tebalinaako kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Naye byogerwa ku Zaakaliya ne Elizabeesi, ekitegeeza balina enkolagana ey'omuggundu ennyo ennyo ne Katonda waabwe, Bayibuli okutuuka okuboogerako. Bayibuli abalala beeyogerako abali blameless, ayogera ku kkanisa gy'agenda okunona Yesu Kristo ng'akomawo omulundi ogwokubiri, nti naye ejja kuba etuuse ku ddaala eryo nga bala newankubadde olufunyiro nga teriiko kyakunenyezebwa. N'omwana gw'endiga ogwaweebwangayo mu biseera biri eby'endagaano enkadde, nagwo gwalinanga okubeera nga teguliko kyakunenyezebwa. Era bakabona baagwekeberanga ne bagwekebejja balabe, era bwe gwasangibwa nga guliko obulemu bwonna, ogwo tebaagukkirizanga. Ne Mukama waffe Yesu Kristo naye bw'atyo bwe yajja n'alabikira mu kifaananyi ekyo ky'okuba blameless, nga taliiko bbala newankubadde olufunyiro, n'asobola n'okutulokola. Naye n'abasajja bano, omugogo guno ogw'abafumbo ogwa Elizabeesi ne Zaakaliya, nagwo Bayibuli egwogerako bw'etyo, era bano bonna baali baweereza ba Mukama. Omuwandiisi ono awandiika ekyokuyiga kyaffe ekyaleero yagezezzaako okukubamukko ku kafaananyi ku bantu bano ng'agamba nti Zaakaliya ne Elizabeesi bombi baali baana b'abakozi, era oba oli awo okusisinkana nga bali mu lukiiko lw'abakozi. Kannyumiddeko nnyo nti bombi babuulizi basisinkanye mu church board, buli omu n'alaba munne, oba mu district council church board y'egindi yavuddeyo n'egindi ne balaba nti wamma engeri ke tuli babuulizi ffenna, katutandike amaka, era ne bakkaanya ne bajja ne bayita mu buto bwabwe bambi basuubira okufunayo ku zadde, naye nga ebbanga ne liyita, abantu ne basuubira bannaaye mukazi Zaakaliya ali atya, yalwaddemukko, yatandise okuyoya ku bbumba, nga byonna nga mpaawo kakola ki, kavaayo konna. Naye abasajja bano abaweereza ba Mukama abatuukirivu abataaliko kyakunenyezebwa, bambi ne bayita mu myaka gyabwe egyo egy'obuvubuka, bakuze bakaddiye nga tebalina mwana, okutuuka ekiseera lwe kyatuuka nga tewakyaliwo na ssuubi. Era ekiseera ne kituuka ebbanga nga lyetoolodde nga mpaawo akyayinza na kusiinya ku bya mwana.
nga nabo bennyini tebakyayinza kulowooza nti bakyayinza okufuna omwana. Bambi ng'abantu babasaasira, njagala okulowooza nti nga ne mu maaso gaabwe tebasobola kwogererawo ku by'abaana, lya ssanyu lya kubeera n'abaana, kubanga lyalibanga eriggwa oli lyaba afumise mu bantu bano. Naye tulaba nti Zaakaliya ne Elizabeesi embeera eyo bwe yali akatako ate mwattu ekyewuunyisa tebaalekayo kuweereza Mukama. Embeera ebiseera bino abantu bagenze bagira bafumbirwayo emyaka 2-3 batazaala mwana, ogenda okuwulira abantu nti oluusi n'abakulukulu mu kkanisa mu myaka abagimazeemu ebbanga batandika okugamba mweyiyizeyo nno, mwesalire ku magezi, mugendeeko wano musajja funayo bakiri ebbali omukyalo ozaale omusika. Kugamba abantu balina engeri gye bagenda bafa ebyamu Katonda nga balabanga atakyasobola kukola byamagero, nga balabanga atakyasobola kukola mu bulamu bwabwe. Abantu bambi oluusi ne baddirira n'obuweereza ne babuvaamu ne baggwamu amaanyi nga balabanga Katonda abaabulidde. Abantu bano bansanyusa nti ne wakati mu mbeera eyo tebaalekayo buvunaanyizibwa bwabwe bwa kuweereza Katonda. Ekyo nno kiraga omuntu omukyufu, omuntu eyakkiriza ate nga muwulize eri okuyitibwa kwe, nga Mukama yamuwa n'ekibala ekyokuba nga awulira, nga muwulize, nga mugonve eri Katonda, ng'amanyi kiki kitegeeza okuweereza Katonda era ng'akkiriza nti Katonda yennyini byonna. Okimanyi waliwo ekiseera tulina okukkiriza nti Katonda kino waba takimpadde akirabye nga si kirungi gye nkola gye ndi. Nina omukyalo omu tulina we tuli ng'ayigiriza n'agamba nti osanga ye singa muzadde we teyafa osanga teyanditegedde mazima. Kyankuba enkyukwe ne mpulira nga n'emmeeme etandise okuntokooterera. Naye ng'akyogedde ate nga bwe kiri, osanga omuzadde yandibadde ayimirira mu kkubo lye n'abeera ng'ate takkiriza na mazima. Naye okukkiriza twalaba ku lunaku emabegako awo, olunaku ndowooza lwabadde lwakwosa jjo, nga tulaba nti okukkiriza kwe kwesiga Katonda, ng'okkiriza nti akwagala era ng'amanyi ekisingako obulungi gy'oli. Okwo kwe twayise okukkiriza. N'olw'ensonga eyo embeera ezimu nga zitutuuseeko, kitugwanira ate ffe okusigala nga tunyweredde ku Katonda, nga tumanyi nti oboolyawo kino kyakkiriza ne kibaawo, kyandiba nga kirina eddagala lye kyagala okututuusaako. Naye tulaba nti malayika akyalira omuddu wa Katonda ono Zaakaliya ng'ali mu kuweereza mu yeekaalu, era ebiseera ebyo we yafunira okwolesebwa kuno yalwayo nnyo mu yeekaalu. Abantu abaali ebbali ne batandika n'okweraliikirira ne bagamba omusajja ono tabanga yafiiridde ye no munda. Naye Zaakaliya agambibwa ebigambo nti mukyala we ajja kumuzaalira omwana ow'obulenzi, n'abamugamba omutuumanga erinnya Yokaana, nti era olubuto lwalifuna luliba lubuto lutukuvu. Kugamba agambibwa ebigambo ebiwerako. Bambi bwagambibwa bw'osoma Luka essuula eno esooka olunyiriri 19 agenda kusoma n'olwabiri, ng'ennyiriri ezo tetunnaba kuzituukako, Zaakaliya kwegamba yeebuuza nti kino kinaabaawo kitya, nze ndi mukadde ne mukazi wange naye akaddiye, kati ate otugamba okutuwa omuki omwana agenda kujja atya, kinaaba kitya awo? Mu 19:2 awo malayika n'addamu n'amugamba nti nze Gabulyeri ayimirira mu maaso ga Katonda, era natumibwa okwogera naawe n'okukubuulira ebigambo ebyo ebirungi. Kale laba olisirika era nga toyinza kutuusa ku lunaku bwe biribaawo ebyo, kubanga tokkiriza bigambo byange ebirituukirizibwa mu ntuuko zaabyo. Tulaba nti kirungi nnyo okutambulira mu bulamu obw'okukkiriza. Musajja wa Katonda ono bambi omuweereza omwesigwa agenda okuva mu watukuvu
okudda eno mu bantu nga takyasobola na kwogera. Era ebyafaayo bya Bayibuli bitulaga nti teyaddamu kwogera okutuuka Yokaana bwe yazaalibwa. Naye lwaki? Kubanga yalaga okubuusabuusa n'obutakkiriza mu kigambo Mukama Katonda kye yatuma malayika we okujja okumugamba. Era ekyamazima kiri nti tewali kigambo ekiva eri Katonda kiri bulw'amaanyi. Ekigambo kya Katonda ky'amaanyi, ekigambo kya Katonda kikoze, ekigambo kya Katonda kitonzi. Katonda bw'aba ayogedde eby'obulamu bwaffe, gize ekigambo ekyo nga bw'akyogedde nti bwe kiri, nti era alina obusobozi obukituukiriza. Ekyo obutakikkiriza kyaviirako Zaakaliya ono bambi ebbanga eriwerako nga takyasobola kwogera, nga yabunira. Naye lwa nsonga yakuba nti yabuusabuusa oba teyakkiriza bigambo malayika wa Mukama bye yakola ki, bye yali amugambye. Naye tumanyi byafaayo bya Bayibuli nti ekiseera bwe kyayitawo, Zaakaliya bwe yamala obuweereza bwe nga bwe bwali mu wiiki eyo, n'addayo ewaka. Omukyala yafuna olubuto, yaba olubuto, n'azaala omwana oluvannyuma lw'ekiseera ekituufu. N'azaala omwana ono ow'ekyamagero eyatuumibwa Yokaana, gwe tumanyi ennyo nga Yokaana Omubatize. Obukyufu buzaale bwa kyamagero. Twatunuuliddeko wali emabegako obulamu obutandika kuzaalibwa. Tulaba nti kola kuno mu bulamu kyamagero, kubanga si kintu ekijja amangu, si kintu buli omu kyakkiriza, si kyangu omuntu okuwaayo endowooza ye Mukama amuwannyisize naye ndowooza ng'eyiye, basobole okubeera nga batambula bonna. Naye ekyo kyawuunyisa ekyali kisinzeewo, era ekyewuunyisa ky'okukyuka kisinga n'ekyewuunyo kya Zaakaliya Elizabeesi okufuna omwana. Ekyo kisinga gye tuli. Era buli omu singa abadde wa kunyumya lugero oba kuwa bujulizi obw'Omukama byamukoledde, ne waluusi tetukyogerako nnyo, naye okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, okuzaalibwa mu bulamu buno obukyufu, kyekyewuunyo kyekyamagero ekikyasinze mu bulamu bwaffe nga Abakristaayo. Mu bulamu bwaffe ng'abantu tuli bagumba era abatalina ssuubi okutuusa eggulu nga lisse wansi, olwo ekitiibwa kya Katonda ne kijjuza emyoyo gyaffe, olwo ne tutandika okutambulira mu bulamu obujja. Okufaananako Elizabeesi, omuwandiisi atulaze nti naffe tuli bagumba kubanga tuli mu nsi ey'ekibi, nga twetaaga ekisa kya Katonda okuva mu ggulu kijje kize bujja emitima gyaffe, naffe olwo tusobole tugwanyizibwe okuyingizibwa mu bwakabaka. Njagala okugamba nti ewatali bukyufu, ewatali kukyuka, tekiyinzika ffe okusenga mu bwakabaka buno, obwakabaka obwa Katonda. Kale kitugwanira okutambula ng'abaana ab'okukkiriza, abaana abagondera Katonda, abamuwuliriza, abaana abawulize, ate era abaana ababala ebibala eby'obutuukirivu. Obulamu obukyufu kyamagero gye tuli, era kitugwanira okukkiriza Mukama Katonda na byonna by'atugamba. Bayibuli nga bw'egamba mu Luka essula esooka olunyiriri olwa 37 nti tewali kigambo ekiva eri Katonda kiri bulw'amaanyi. Katonda byonna abisobola. Ebyo ebirabika ng'ebitayinzika eri abantu ate biyinzika eri Mukama. Njagala okumaliriza nga nkugamba nti kale okuva na leero, okuva na kaakano, katunoonye okuzaalibwa obujja buli lunaku. Okuzaalibwa obujja si event,
si kintu ekibaawo omulundi gumu, wabula buli lunaku tuzaalibwa bujja mu bulamu obukyufu nga tutambula ne Katonda waffe ng'atuluŋŋamya nga bwe tumugondera bwe tubala ebibala, bw'ayongera okutukyusa bwe tumugondera bwe tubala ebibala. Obwo ne bufuuka obulamu bwaffe ne tufuuka ekitundu ku bwakabaka bwa Katonda obw'abaana be abeebonanye. Abaana be basazeewo okuluŋŋamya okuyita mu biseera ebiwerako, mu biseera ebiwanvu. Ate si ekyo kyokka, naffe ne tufuuka ekitangaala, ne tufuuka omusana eri ensi Katonda mwatutadde. Ekimu ku migaso gy'okukyuka nti bwe tukyuka tulina abantu bangi abatulaba, tulina abantu bangi abakwatibwako ensonga, newankubadde ng'abantu bayinza okuwakanya okuzzibwa obujja okw'omuntu, naye ate gye biggweera nabo bennyini baba bafunyeemu, kubanga balaba ng'omukono gwa Katonda gutuuse ku bulamu bw'omuweereza we n'atandika okuzzibwa obujja. Eyali yeeyisa mu ngeri enkyamu ate n'atandika okweyisa mu ngeri entuufu. Kale olunaku luno olwaleero twetaaga okusaba Mukama mu ngeri y'enjawulo, nti newankubadde nga tuyinza okuba tulina embeera ez'enjawulo ze tuyitamu ezeefaananyirizaako obugumba bwa Elizabeesi, tulina okukkiriza Katonda ne tumanya nti Katonda waffe yekka y'alina obuyinza ku mbeera ezo. Era Katonda ono gwe tukkiriza asobola okutukyusa n'atukyusa ddala n'atusindikira ababaka be okutuwa obulamu n'obubaka obutuzzaamu essuubi. Njawulo ki gye tulina okukola ku Zaakaliya? Nti ffe abasomye ku sitoole ya Zaakaliya ate tekitugwanira kubuusabuusa nga ye bwe yakola. Zaakaliya bw'omutunuulira n'otunuulira ne Ibulayimu, balabika okuba nga baakola ekikolwa ekifaanagana, kubanga Ibulayimu bw'agambibwa ekintu kye kimu yasekerera Katonda. Zaakaliya bw'agambibwa ekintu kye kimu asigala abuuza kino kinaabaawo kitya, nze ndi mukadde ne mukyala wange mukadde. Naye Ibulayimu tulaba nga Mukama amubuuza nti waliwo ekirema Katonda? Era Bayibuli tetulaga nti waliwo ekiringa ekibonerezo ekyamuteekebwako. Naye Zaakaliya ate ye bw'akola ekikolwa ekifaanana, ate tulaba nti Zaakaliya ye Mukama amubuniza n'ataddamu kwogera, n'amala ebbanga nga tayogera okutuuka lwe yazaala omwana Yokaana omubatiza. Lwaki? Zaakaliya yalina ekyokulabirako ekya jjajjaawe Ibulayimu ekyandibadde kimala okuzimba okukkiriza mu ye. Naffe nno abatuukiddwako emirembe gino, ebintu byonna nga birabika ng'ebigaanye, tulina ebyokulabirako bingi. Ebbulaniya agamba nti bwe tulina olufu lw'abajulirwa olw'enkanaawo bangi, ffe tulina ebyokulabirako bingi okusinga abasajja bano. Olw'ensonga eyo ebyokulabirako ebyo tulabye Katonda ng'akola ekigambo kye nga kikola eby'amaanyi mu bulamu bw'abantu, kabituyambe naffe okuzimba okukkiriza kwaffe ku Katonda, nti bw'ayogera kino aba akitegeeza era abajja kukituukiriza. Njagala okusaba weewombeeke nate tuweeyo okusaba. Katonda waffe omulungi omuyinza ebintu byonna, ogulumizibwa tukwebaza kubanga otuyigiriza obulamu bw'abaddu bo, omuddu wo Zaakaliya ne Elizabeesi omuzaana. Tusaba bwongere okukuza okukkiriza kwaffe, nti Kitaffe wabakolera ekyamagero kuyita mu mbeera eyali tesuubirwa nti basobola okugivvuunuka. Naffe tuyinza okuba tulina bye tuyitamu mu mirimu gyaffe, mu mbeera zaffe eza bulijjo, mu kutegana kwaffe na byonna nga tulabika nga watakyali ssuubi, naye Mukama mu ggwe tusaba otutuuse ku buwanguzi. Emirimu gyaffe weegiwa omukisa Mukama, otuwa obulamu obulungi, otutambuze emirembe nga tugenda era tukomewo, otutambuze emirembe nga tuyingira. Kwegala tuwe obujulizi ti Mukama wabadde naffe okuyita mu lunaku. Abalwadde Mukama obabeere, obanyige ebiwundu, obajjanjabe, obawonye, otusabye mu Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwebaza okulaba programu eno.
n'enkya mukyo saba ogikerereko obeereko. Mweraba, Mukama abawe nnyo omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.